Nabi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba mu hadithi yatunyumizwa Abi Huraira nagamba nti innaha satati ala an-nas sununun khadda'a, abantu bagenda kutuuka akaseera yusaddaqu fiha al-kadhib, ng'omuntu omulimba yalabibwa ng'ayogera amazima, wa yukadhabu fiha as-sadiq, ate ng'omuntu ayogera amazima ayogera qala Allah qala Rasulullah azza abantu eri empisa ng'ate alabibwanga ali mu kwogera obulimba, wa yu'tamanu fiha al-kha'in, ng'ate abantu beesiga nnyo abantu bebamanyi nti bakumpanya, nga beesiga nnyo abantu bebamanyi nti balyake, nga beesiga nnyo abantu bebamanyi nti balabbayi. Okitegera ekintu ekyo? Bebamanyi nti bakenuzi, nti bantu bafubitizi, bantu ba mululu, ng'ate abantu bebeesiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti wa yukhawwanu fiha al-amin, ate ng'omuntu azze nga mwogera mazima, nga musajja mwesigwa, ate nga gwe balabanga omuntu omukumpanya, nga gwe balabanga agenda okubayisaawo naye ng'ayogera maki? Mazima. Nina ebintu bye sitayagala kwogerako naye mulembe guno temubiraba. Wano hadithi yasinga okunnyumirira. Nabi sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti wayantiqu fiha ruwaybida, abantu abagenda okubeera nga boogera mu society ez'ekiseera ekyo bye bayitibwa arruwaybida. Basahaba ne bamubuuza wama ruwaybida, baruwaybida abo be baani? Nabi sallallahu alaihi wasallam n'agamba as-safihu yatakallam fi amri al-amma, mugenda kulaba abantu nga waggulu tewaliwo nnyo bingi. Okitegera ekyo nga tebakozesa mitwe gyabwe buki? Ng'omuntu alikodinga ne video n'akulaga nti nze nkubwa, ndi munywa mwenge, ndi mutamiivu, wabula ate abantu ne bamulaba nti ebigambo bye bikyasinza okubeera ebirungi, advice z'abawa n'engoye z'abagamba okwambala nabo ze bakola ki? Ze bambala. Okitegera ekintu ekyo? Naye ng'omuntu munywa mwenge mutamiivu lujuuju, ng'omuntu munywa njaga, ng'omuntu si muntu eyandirabiddwa ng'omuntu obuvunaanyizibwa mu society. Naye Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti arruwaybida, abantu abo be bayita barruwaybida. Sagala kukozesa bigambo biri haadi nnyo, naye mu Luganda oba oyinza okubayita otya. Sagala kukozesa kigambo bawutufu kuba kikola ki? Abagwenyufu. Safihi kitegeeza omuntu atalina kyamanyi.